tulaba n'okutugobera nze muzzukulu wa Kisolo Matinkimbwa ndina afandewo Maria bagita batya poliisi no department poliisi kati sooka obuuze ku bantu balamusiza nnyo batulaba amanya gange inspector of police wa Maria Chantal bampita Maria kubanga wa Maria libalemanga nawe bolyogera nkuyita wa Maria wa Maria Chantal afande Maria otulawa ntula ku CPS Kampala nze CRO oba community liaison officer akwasaganya ensonga za polisi tutandikira awo wennyini polisi n'omuntu wa bulijjo kyeki kubanga abaganda banologera nti bakuyita embuga si buganzi kale kitegeeza nti no baba bakuyise ewa kabaka tolowooza nti bakuyitira birungi byereere kati abantu batugenda ku polisi naye nga ate waliyo akakawaayiro ka polisi n'omuntu wa bulijjo tutandike ne polisi n'omuntu wa bulijjo kyeki kati polisi n'omuntu wa bulijjo kiringa bw'olaba olutindo nti wano waliwo ekkubo wano waliwo river eyiseewo twetaaga olutindo oba bridge nti oconnecting from this point to this point so police n'omuntu wa bulijjo tetuli lutindo olugata omuntu wa bulijjo ne police singa oba ofunye ensonga oyagala zituuke ku police oyitiramu CRO oba singa oba ofunye omupoliisi naye ayagala naffe twagala ensonga zaffe zituuke ku muntu wa bulijjo kati CRO yakola ekyo akwanaganya oba akwasaganya ensonga omuntu ne police we bridge the gap kati omulimu gwaffe ebiseera ebisinga tutabaganya ensonga z'abantu nga bw'oyinza okutuula famire nga bwe mulaba probation officers nga bwe mulaba nti osobola okuyita famire oba owa erosimujje tutuule wano tuteese so ffe ogwaffe gubeera gwa kuteesa. Lwaki abantu batya poliisi? Abantu simanyi lwaki batya poliisi naye era nga bw'omanyi nti awantu w'omanyi nti waliwo ekitta naawe otyawo. Muli bakambwe? Tetuli bakambwe naye nga bwe nkugambye nti wano otegera wano gamba wali wantu waliwo ekitta sobola okutyawo. Abantu balina concern eri poliisi naddala bwe gutuuka ku nsonga y'okuwa obujulizi. Oli agamba nti poliisi wayinza okubaawo ekintu ekyabaddewo ng'osobola okugamba nti no poliisi nze nalabye nsobola okubawa obujulizi naye mbu bw'ogenda ku poliisi okuwa obujulizi ate gwe poliisi gwe gwesooka okuteekayo lwaki wabaddewo kati ebintu ebyo ne bitiisa abantu okulagana ne poliisi mu nsonga era tekutaddeeyo bw'ojja ku poliisi ng'oze kuŋŋamba nti kino nakino kyabaddewo nkugamba tuyambe mu kunoonyereza kiringa bw'oyinza okukyali wange nenkugamba suulawo tumboozi tunyumye tweyongereye tunyumye emboozi onyongere ku mboozi tweyongere okunyumya era omuntu oyo ne baba bamusuzizaawo mbu asuzeewo bamusuzizaawo twongera ku amawulire oba kutwongera ku bintu byabadde aze okutugamba kati naye nanti mwalema okukitangaaza ba abantu basigala batya era bamugamba nti jangu oyambeko poliisi okuwa obujulizi ntayi sijja kujja eyo bankwate bansibe kati mwe mwali mukinyumira abantu ne bagivaamu eyo fiya abantu just bakyeteekamu bwetesi naye si bwekityo bwekibeera bw'ojja ku poliisi ojja n'otuwa amawulire g'ozze kutuwa ne bakuleka n'ogenda bagenda okusigaza nga balabye nti kituufu ekibaddewo tebibaamu bayasinensi okimanyi nti osobola okubba n'ojja ng'odduka nga gwoza okuluma mubi wuyo ate gwe yakoze nga guwadde so kati oyinza okujja n'otandika okunyinya story okukakana ng'era yegwe gwe bakoze nga kyetoolera ku nga kyetoololera ku bannayuganda bagezi nnyo bamanyi okwesooka kati kumanyi nga ti oli wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ngenda kubuuza era bibuuzo bya poliisi na muntu wa bulijjo lwaki musaba transport okukwata omuntu nze ngenda kujja ku kapoliisi awo ndeete keesi oli yankoze kino oba yankoze kiri leeta emitwalo 5 tube tumukimu yamba poliisi naye temulina ntambula motoka zetulina tezimala sinze ngula motoka za poliisi naye kyenkugamba kituufu motoka zetulina tezimala tuyinza okuba nga tulina emmotoka eziri ku poliisi nga bw'olaba zimala gwe ng'omuntu wa bulijjo naye ng'emisango gye tulina giri overwhelming
gisingako nga mingi kati bw'ojja n'osanga emmotoka emu egenze gindi negenze neteriwo eno wekoze ki oba endala efunye mechanical problem oba epiki eryawo epiki eyinza okuba nga waliwo weetasobola oba mugenda wala naye kati afande oba mugenze kwata abantu bangi kati epiki egenda bali betaaga mmotoka kati bwenkugamba nti olina emmotoka matinti emmotoka gireete tutwale abantu tugende tutwale abantu oba nenkugamba naye osobola okuproviding amafuta yamba poliisi naye kuyamba osanze omuvubuka wa poliisi wali fayina omusaala agufuna naye kati saawa zino ngaomusaala tegunaba kujja obanga esente ziweddeko naye tazirina mu nsawo agenda kozesa ate ngaoyagala akwe service era akwata omuntu yakubbye kati oyagala yako ajjewa sente saawa eyo kuba tewali safe eri ku station gye batoolamu sente tewabeerawo peti cash ku station tewali obusente bwakozesaako obusente bwokukozesaako ani azireeta kuba poliisi ogula olupapulo okuva ku lupapulo lwokolako statement eriyo poliisi ezimu nga n'olupapulo lwokolako statement eruliiwo eriyo kati bano ojja nalwo olugula bano aba simcard replacement ndaga muntu yange yagudde simcard yagudde njagala kupapula genda ku headquarters za simu company leeta 13 olupapula bweru ate tebazuna bo munda bazuna bweru awo naye tewabawala kumpi awo mbanza kufuna byabusigasinga yamba polisi naye kuyambe bana etukwatagana ekintu kino kyakuyambagana era community policing kyeva ebaawo nti tulina ogamba abantu bannange mutuyambe naffe tukole kino namwe tubayambe tukwasaganye ensonga ekyo kyamafuta nyinza okukanya naawe lwakuba waliwo polisi ezimu nga zakifuula tendensi nga yo polisi yaawo oba osa atuulawo oba ani atuulawo ye ez'amafuta olina oziteeka oba piki weeri oba patule obadde esangiddwa weeri awo olina osasula sente okukwata tekiba kirungi naye bwaba kunyonyola ensonga ne bakugamba nti nange embeera eri bweti kyemanyi basooka kikunyonyola embeera eri bweti tetulina embeera gye tutuukamu tetulina ntambula osobola otuyamba obawa eitha entambula oba n'obawa esente ez'amafuta okugenda okukwata omuntu basooka kikunyonyola era bw'owulira nga tokisobole ogamba nti munaye sisobodde sizze na sente sirina sente kiki n'obanyonyola kitegeera naye jjukira nti mu kunyonyola okwo bw'oyagala ekintu ekiri immediate kati afande Chantel waliwo akantu akalala abantu bakomplaininga mbu oleba mukwata abasirikale basooka mugwa mu nsawo bakukwatanga kinga bakwata omuntu mu speed million nga usende bonawo wadoina abiwulire mu bantu gye tutambulira then mbu bakufisa ku station omusirikale nakugwira ng'engalo ze ziri mu nsawo mu speed abantu ogero nga sente kyazirina zo badolina era comment jazirano nga bazitaddeko edda ekyo ekintu kyakuwaayiriza bawaliza abasirikale baffe omusirikale nakugwira ase ku arrestinga tugeze nga bana abaresistinga bwekiba kibaddewo when it happens nabagamba always look for the DPCs aba DPCs ba commanders bezo stations baba abasirikale kyemanyi buli DPC yenna gyali tayagala kuwulira nti omusirikale we yakoze kikolwa bwe bakikola gende wa DPC omugambe afande bavubuka bo bankoze kino kyemanyi and I'm very sure nti oyo DPC tasobola kutaba punishing kati waliwo abalala bagamba mbu ebizibi tebata bino omuntu nga bamukutte byabadde alina mu nsawo si bizibiti personal belongings badde n'essimu nina sente zange naye ne bagamba jamu towa viato towa musipi towa simu yake kati enkya bakutadde oba bakuwadde tugeze bakuwadde bondi obuuza banenge kasente kange nabadde nina kyaha afande yakutte taliiwo mpazi wabadde naki nabiwandiise essaawa yange giralina ne bakubuuzaabuuza musajja atunofuluma ku poliisi nga ku station ku post kubeerako nga bwe era nyenda kiddamu nti DPC ne OC station I'm very sure they don't entertain such nonsense bw'oba oyingira ekomera balina akapapula ke bakuwandikira kaliko ebintu byo byosangiddwa nabyo
kati bwe baba bano abasirikale bano ababikuddiza tebabikuddiza nga bwe bibadde okyalina obuyinza ofisi ya ose oba eya DPC ebeera awo nomugamba nabadde n'essaawa yange ya apple ku mukono n'omugamba afande nti ye akapapulo okalaba nti mbaddeko n'essaawa yange ne ssente zange n'engato zange ne kino byonna naye laba bye bampaddeko tulabe oba DPC oba osi station agenda gamba nti tambula ogende akakapapulo bakakuwa nga bakakukwata awo otuse ku station ng'oli kwandingova ebintu byo kasaba kugamba bijeemu n'obiteeka wali ku kawunta babinootinga down naye gwe tebakuwa naati kapapula gw'oyogera by'olina nga bebawandiika bakuwa kati obuzibu kubeera nga bakutusa okkuta ng'eyakutte gye yabadde ku byute si yaaliwo aba alazeewa nti obwo bwe bubbi bwe twogera nga yakoze jjo aba alazeewa yakoze jjo then ate first of all bw'abikuggyako tabiteeka mu nsawo ze abiteeka mu kubeerako drawers kubeerako rooms ze bateekamu ebyo ebintu kaye ate wekutuka ku ssente enkalu bakusanze n'emitwalo gyabiri mu nsawo webanaye mwakyawa poliisi ate mune tujagala twagala nakuwasaayo bakyala naye muli bantu baffe poliisi tubaagala okufa bufi mufumbirwa nti mukyala bambi mwami wange gyali Mr. Mugenyi tutunidde nnyo bambi olinayo omuserikale ayagala okufumbirwa omukyala gyebali oweni ali wano tanaba kuwasa agala musirikale kandi mfunidde yawo afande afande kati waliwo emisezeze egibalukawo kitenya okubeera ku social media kuno njagala kumanya intervention ya poliisi ebeerawa mu bintu webiti kati nja kuba scenario emu essaawa zino ku TikTok kuliko abavubuka bakuba emboogo bakuba emiggo ne bakuwa ssente batambula n'emiggo balina emiggo nga 15 batambula bakubira ssente bw'obeera oyagala bakuwa ssente nga bakuba wakalabyeko abavubuka bakuba emiggo batambula bali bana batambula n'emiggo gyabwe bw'obeera ng'oli mu injale ng'oyagalayo akasente ng'ogalamira nga bakukuba bamala okukuba nga bakuwa kati batandisa n'okukola obulango n'edduuka ly'ebizigo linabalabyemu ng'omuwala mbwaze ne boyfriend we ahodalinze ebintu byakakadde naye nga ate omuvubuka talinaamu ssente ne babayita bakuba omuvubuka omuwala atwala ebizigo kati waliwo ebizeezo ebijja ku social media bwe bityo eyo si content. Is it real or asobola okubeera content asobola okubeera wadala is it real or Madrid asobola okubeera real or Madrid naye kale ne wabanga content kisobola okwescalatinga ekituuka ne public nuisance tulina omusango gwe tuyita public nuisance kasita okola ebintu ebiri ekisirusiru court direct abavuka banonyezeko abavuka bakuba emiggo banonyezeko ku TikTok yaawo oba mpa ku simu yange eyo bakuba emiggo eyo content batambula bakuba emiggo ani kati ne wabanga content afande ate wanaaba wabikolera ddala abantu ne bagamba kiseza kyange ngalamire bugalamizi bangu ensi yayonooneka nti ennaku zino tokyayawula content tokyayawula AI tokyayawula ebiriyo kati nze waliwo ebintu byentunulira nengamba is it AI ngamba is it content ngamba is it real nebikusobera kati ensi egenda etutabulattabulamu kosanga kati ate walina omuze ogwazze ku social media okwo abavubuka bagenda ku buko ne babanja ebintu byabwe ebintu ebyokubanja ebintu tebikkirizibwa ogenda noyanjibwa ogende wabuwa mukyalawo biba birabo byabazadde ate semateeka tekikkiriza kubanja ebirabo bw'ojja n'ompa ekirabo kikkirizibwa kujja n'okibanja kale ogenze n'omwanjula n'omala n'osasulayo ebintu byo obiwadde abazadde omukyala n'akunobako bw'aba akunobyeko jangu ku poliisi oloope nti bannange omukyala gwe nayanjudde obukadde bwange 100 buno akoze eki enaku 2 agenze amaze n'amala naneefuulira poliisi ekuyambe okuhandolinga ensonga ezo naye tokkirizibwa okugenda mu maka g'omuzadde w'omuwala nti okina ebintu olinawe wawandiika nti omuwala wamwe bwannemwa mujja kunjiriza ebintu byange anti waliwo abawala abagenda mu bufumbo weeks 2 naddukayo ng'ate omusajja yakola okwanjira amatiribwa
bw'oba otwalayo ebyo bintu olina woowandika nti omuwala bwannema nja kukima ebintu byange era tolina munaani so tolina bibanja gift ebeera gift bw'oba okwanya omuwala n'omuwa by'omuwadde nga tomuwadde looni nti omuwadde sente za looni tolina bowandiise nti bino ebintu birina okukomawo tolina wowandiise nti esimu yange ngikwazisa olina oginziriza mu mateeka tokkirizibwa ku kibanja mateeka nga makambwe so kati mubibawe nga mukimanyi tokkirizibwa kubanja omugabidde so kitegeeza mu mateeka musobola omukwata bw'oba owulira ng'ekintu ky'owadde omuntu owulira somewhere ojja bibanja okole endagaano awo nti nange kuwadde ekintu kyange weekiti naye bweriba nga bino biganye okinziriza kugamba kibeere nga kyandagaano kati awo ojja bulungi ope ku polisi tifuna endagaano yino kati ogwo omusango guba musango ki gwe muvunaana oyo agenze n'abibanja oyo agenze okubibanja ekisooka waliwo wakati awo breach of contract bwe muba mwakolagana endagaano oli n'akola breach of contract oba ogenda bibanja mwakola customary marriage wayanjula ne mukola endagaano ngamba nti wano watwala omuntu ne mukola endagaano nti nkuwadde ebintu bwebiti mu bbanga bwebiti ebintu byange njagala bikomewo siri kwogera ku kyobufumbo kati ndi kwogera mu kuwa omuntu oli contract n'agikola ki n'agibreachinga n'agyonoona n'atatuukiriza bye mukoze ki bwe mwali muteeseza awo oba ojja kukola ki oba ojja kumuloopa breach of contract naye kati ono alumba abazadde n'ateekawo emmotoka fuso nti entebe zange muziteeke kuli tanka muteeke kuli gomesa oba mwabadde muzitunzigisizo temunazitungisa zonna nzana guba gwa bubbi kyovala nkugambye buba bubbi nga bwe bayingire ne babimukasukira kwata ebintu olwo n'abazadde binabanga kwata ebintu bwe babimukasukira atwala naye bw'ogendayo by force ku binono bwe babikukasukira bitwala naye bw'ogendayo n'ogamba musumululeyo tanka njagala ujjayo yo TV naye kati nantika era afande yogerako ne kubawala era baleeta embeera eyo kubaawo oyagala ono ate ogenze oyanjudde ono bibiri ovuddeyo olina olubuto lwono ate ogenze woono bibi ebivuyo abawala saagala boogerako njogere ku balenzi mumanye nti ennaku zino kyafuuka bizinesi okukola emikolo ennaku zino bagifuula ki bizinesi kakati kiri gy'oli gwe mwana mulenzi okumanya ekyokukola waayo ebintu ebitagenda okuluma omuwala zeeyo awo kubawo nnyo awo bw'oba omanyi nti omuwala ono tomwesiga ng'okimanyi saawa yonna aseerera tosumulula bintu biyitirivu twalayo obunyanya bw'olukumi obutabakulume twalayo emigaati ng'etaano obutagenda okuluma kale bw'osobola okugabira omuntu naye mugenda ne mweteeka amativi manya zisofa manya matanka manya biki eyo famire gwe yagizaala olyoka otwala ente sozaana omugulira emmotoka kati bw'oba obibawadde taata wange bwe biba biganye manya nti ebyo bintu wabibawa it was a gift tojja bibanja kiwedde wakubazaala kiwedde so muweeyo ebitabaluma ebitagenda okuluma ng'akoze eki ebitagenda okuluma ng'alina kyakoze oba ng'akuvuddeko n'agenda. I'm not discouraging them okwanjula bakyala baabwe naye mubalabye bye babakola nodda ate mukukaaba mubalabye bye babakola kati nodda mukukaaba abantu bewatwala bakuwerekere bw'oba olaba omukyala gw'oyanjula alimu akaseerezi naawe mugende abantu bewatwala okuwerekerako n'obeera ng'oswala gye bali ate okubagamba nti omukazi ate yakoze eki ate omukazi yamaze n'agenda ebintu nange ngenda kubitwala ngenda bikima n'ebiringa ebyo kati akavidiyo kebadde gakakana akamu ku gwo bakuba kiboko za mutwalo ne bamuwa omutwalo eyo bizinesi katonda wange kiboko 3 za mutwalo bali awo mu town awo wetutuuse kati batandise n'okukola delivery nti newoba oli waka awo bazijja ne bazikubirayo era omulaba wuno agenda n'emikko kiraba ekyo
kino mbadde sinakirabako. Okuzumira kitambula abakubi b'amiggo. Nabalabyeko ne Nansana awo bazzeeko ne Nansana awo. Bw'oba yalabakubire ssente ezo bazijjawa ze bagaba bwe. Nange nadde mbuuza gwali mu mateeka temwakiwuliddeko ekigenda mu maaso eky'emiggo kyekiriko nno. Dda wano bakuba ekibooko omutwalo. Kibooko 3 mutwalo. Ngenda twonoonera baana. Manyi obwavu bungi kati bambe mwana ateekawo akabina wali. Bamukubba ekibooko 3. Ayinza okulaba That is not good. Ayinza okulaba nga 3 ntono naye munyongere omutwalo. That is not good. Era balimu eyo business. Mwegendereze. Oba content oba business ya ddala naye bweba business tugenda ginoonyerezako. Zimanya afande omwana ayinza okulaba nga embooko 3 zibadde ntono nagamu mukube embooko za mitwalo 10. Nga katabani kange nga bakakuba kibooko mukanoonya ssente. Abana omwana ajja kukiza bamukuba embooko 10 afune emitwalo gye 10. Kiraba. Nze nabako omuwala ffe twakulira esseeta eyo. Waliwo omusajja bino ebikampani ebyo bya circus bano abayita bino bisakasi ebyetooloola then wansi nga waliwo nezaalazaala awo omusajja yagiye ewaffe n'aleeta yalina n'embwa kati embwa yali nga agiwa abawala okenda embwa neyebaka n'embwa mitwalo 5 buli woobeerayo mu luumu y'embwa nga biri wano mu Uganda. Byali mu Uganda bikyalimu byali naye embwa omuwala yagenda emirundi 5 n'alaba nga kitono nnyo naga yiise embwa emazeeko gyasidayoodagika n'addayo embwa emwongere 10 ate embwa bwe yamuddamu ogwokubiri embwa yalemera mu bulemezi muye okumuta gulula balina kumukuba mpisemu naafa omuwala. Sitole yali seeta eyo myaka gyedda abamuseeta bagimanyi byali bya saakasi so nembooko omwana ajagamba mbooko 10 nfuna emigabo bakukuba omutima gwabike kati kanso manyi eyo kibooko ng'omuntu agikubye ebya serious nga omutima gwo teguli strong gwabike ngate ng'akubye kabiri kati afanya tumalirize ne kino era mbaddeko ebyo bya social media mubeera ebintu bitandika social media kati fe abamu tutya n'abaana baffe okubawa smartphone obeera wakabipuloti tutunda osobola okujja tugikuleetaawo wooli supermarket y'ennankani mutwala okwewandiisa ebintu ng'ebyo temubiyingiramu obuseego obutondebwa ku social media okwo bamalaya batundira kuli kyere openire tusangibwa wano mutwalo jangu tutuleke mu WhatsApp group y'ennankani tujja zikulako eyeesulise eyimiridde eri bweti eri ensonga eyo badde nsaba ba UCC be baba bagiyingira tegwa wammwe eyo esobola okugwayo naye okukijjawo aba UCC be balina okiyingiramu naye naawe biraba ebimu mbigwako nange n'ogwa ku supermarket y'ennankani gye bazitunda omwana gajangu mu supermarket ebimu mbisanga naye abantu abo saagala boogerako nnyo naye singa UCC etuyamba neekola ki neenforcing nga muteekesa mu nkola nti bannange kino ekintu tetukyagala ku mikutu ekivaawo naye era ng'omuntu eyakuzibwa obulungi eyakuzibwa omuzadde ekintu ekyo si kirungi okwetundira ku mikutu ebyo ebintu bye batunda babitundire eyo secretary kale you announce nti ndiyina gindi ne gindi naye sikubiteeka wali kubiraga abantu bateekako ne package oyagala vidiyo zokka sente bwe ziti oba oyagala n'omuntu agireko bwe ziti oba oyagala buli kimu bakirina aba UCC batuyambe ensonga eyo public nuisance nze njirabamu awo mweri naye batuyambe bakijjewo baregulatinge bagambe kino nakino tetukyetaaga ku mikutu kati lwe tunaakomawo nja kubuuza ku nsonga y'abaana abakyala b'okukkubo waliwo mutera okubakwata naye poliisi yayodde bamalaaya abatundira egindi poliisi yayodde ate waliwo n'obasanga kwe bali abamu balina ku police stations nga we bakolera kumpi awo waliwo etteeka babaleka bakole n'ekyo si kyaleero jasi nkulekedde omwaka question emu abantu baba bava mu mabbaala ekiro ng'omuntu talina ntambula talina motoka talina kintu kyonna yeetamiridde namu atambula nze nyina gwe nalabye wallahi ne bamukwata ne bamutuuza ku booda ne bamutwala aido bamukuta aido kati aba yagenda kola kambabuulire kino temulowooza nti poliisi buli bwekwata ebemukwatidde musango police is the right hand of God on this earth sobola okukwata nga ndikutaasa sobola okukwata nenkutwala ku police just to help you calm down and become sober enkya ku makya okere ku makya okolesa ogende
singa omupoliisi oyo abatakutaasiza n'osanga wali abantu ne bakutta oba ne bakubba by'olina kati omubbi okutta wali ne poliisi yakututa okusuzaayo enkyokeere ng'oli mulamu otambula odde waka ani asinga anti babasasuza ku makya babasasuza ku makya nti leetayo ssente bweziti balyoke mubuuzi onsasuza ki wampoze ki wanguziza ki okuva ku poliisi awo batandika kukubya amasimu kubira abantu bo biki poliisi erina ebintu bingi byetaasa abantu naye abantu tebakola ki tebagalabikiza bo balowooleza mu nsayidi embi poliisi bwe kugamba tovuga ng'otamidde bw'obeera olowooza kasajja kano kamazeeko emirembe poliisi bwe kugamba tobeera ku ssimu ng'ovuga obusajja buno butumazeeko emirembe naye tomanyi poliisi kyekola ki okutaasa kufa kankikubuze mbuwamma poliisi bw'osanga emmotoka ya poliisi ng'etambuza lanki mu baserikale abali ku duty n'obayimiriza ng'enjala kuno bakuwa ku mmere tobayimiriza nti muyimirire mumpe emmere genda wali we basaavingira emmere bakuwa nnyo ate lwaki omukomera nga babawa oba wosanga ku station nga bali era bakuwa ate olugendo olukutuulamu neba nga patro yejja ogiyimiriza afande muntwaleko kikkirizibwa bulungi nnyo abantu bulijjo mbagamba nobaga nti bw'otuuka ekiro ng'oli sitaaka ng'olaba gy'ogenda tootuuke oba tolina transport oba owulira otidde ekkubo noonya akapoliisi akakuli kumpi bagaye munsuzeko wano enkyangeerengeni kati bakusiza batya ng'omusibe tetulina loogi ku station naye tusobola okugala munaye akakeeka kakano oba abaserikale bali wano tulina bumaati bwe tuteekaawo ne weebaka ekyo nga kirungi poliisi eriwo okukola ebirungi byonna byernaye mwe mulaba bibi waliwo kyempulira mbu basobola okukwata ekiro ng'otambula ebakwetolooza abali ku patro n'otambula nabo ekiro kyenabaka ku makya notoka bakuta ku makya ng'otapatrolize nkugambye baba bakutaasiza gwe kyotategeera nti bakikutaasiza naye kati bakutadde mu motoka bali kukwetolooza mu bigere kati afande lwaki babateekako emiguwa nosanga nga babakomye abantu nga basatu anti abantu bali violent balina engeri nemutambula abantu babeera violent kati babasiba butabakuba wama afande wa Maria manyi kati ekiriwo engeri gyali nti poliisi esobola okutwalako mbadde nsaba leero ntwaleko eka kutwalewa eka ewange etwale ewange ntwaleko leero kutwalewa ewange egyensula nze nkutwa mu motoka yange kandi poliisi etwala nsaba ntwaleko leero nsobola okuwa transport oba tolina transport jagadde ontwale butwazi oba byakumba transport siibula abantu baffe naye mwebale kwagala poliisi ate mwebale kukolagana ne poliisi temukyawa poliisi banaye mulina okumanya nti poliisi oluusi ebintu byekola eba ekutaasa naye gw'olaba kibi kyokka naye poliisi mukono gwa Katonda wano ku nsi eba erina byekutaasiza so mbayita tulina omupiira IGP Cup kutandika nkya jakuba tuli ku kisaawe kyaffe Kira Road enkya tutandika n'omupiira ogusooka mujje mutuwagire mujje mubeerewo era tekikugaana okukwata bokisi y'amazzi n'ogireetera abapoliisi mugenda kusamba tournament tugenda kusamba tournament police stations the whole country so enkya tutandika bagita IGP Cup tuli mu third edition yatandika kutandika nkya soka kutandika nkya ogwaffe gwa CPS Kampala guliwo ku Sunday CPS mugenda sambani tugenda kusamba Entebbe division nawe ogenda zanya bwoba ozanya nziki nze ndi manager wa team ya service mugenda sambira wa yonna gigenda beeranga ku police arena no si gyonna tugenda kukozesa Aga Khan tugenda kukozesa Nakasero bisaawe bino ebiri mu Kampala tujja kuba tubawa information nti leero tuli wano mwebale nnyo alabeka kooti simanyi empingu zigenda kukwatagana simanyi neki suspect agenda kukwatagana nani tuli bapoliisi bokka be bazanye temuli basuspect temuli mpozi ngoli suspect mu poliisi mweno cap mweno muguno omupiira you must be a police officer number 1 qualification so mpingu asaidi butsahe okay kale yafande wa Maria asangibwa ku CPS akwasaganya nsonga za police n'omuntu wa bulijjo bane temutya police
n'oyinza n'okubeera nga tolina musango naye ng'ona kyoyagala okumanya oyinza okugendayo n'obeebuuzaako n'omanya ensonga bw'oyinza okuba nga ozitambuza otambulatambula eyo tomanyi na musango oli bakukwata vagalanda naye nga oli talina na musango gwakukwatiddemu naye oba olinako ka idea ku polisi ate nekinaye abantu muyige okubeera cooperative ne polisi eyinza okuyimiriza yimirira zamusirikale banyimiriza nadde mmanyi oba baŋŋamba ki nenyimirira naye babadde bantu balungi badde bambuulira nsonga zaabwe kati gwe abamu polisi eyinza okuyimiriza noteekako nobavuma lwakuba afaanira waliwo n'abapoliisi abatali cooperative abasitakisa bwe babakubuulira nga bagamba oyo abeera ku luguudo olwo oyo waawo oyo nga baba nooti nga babamanyi oyo yakutta oyo bagambye balina commanders report them to their commanders bajja bategeeza kale mukama batukuuma embeere bulungi nnyo mweraba